Yes, hello. Gwe ki ekiriwo? Tom, tewali naye maama mpulira wenna oli mugamba bulala oli harassment oba ki? Wabula nyina ebigambo byo bitono nnyo ddala ate njagala mazima gokka. Owulidde? Wabula kati Tom bindisikaasi nze sibitegeerako yadde ddala oyagala amazima gaaki. Wakubidde ku Sharifu? Oŋŋambye Samimu? Nze Samimu namwesonyiwa dda Tom wamma. Tonneesiriwaliza nkubuuza wakubidde ku Sharifu? Ogamba Salifu. Anti nze kidikiteeti nze nga Samimu naye nze namukubidde nga mubuuza gy'oli wamma. Namata lwaki onswazaswaza bw'otyo? Neweekwanira omusajja. Nze namata sipesiyooza nga nze neekwanira omusajja. Ate tonzisa nnyo Revo Tom naawe. Kale nze nkumanya oli mugwagwa totegeera. Naye mbonnabonna Sharifu. Wallahi Tom kagamba mazima omusajja nakoma kwana gwe wallahi nga ntwalawo yo litmus paper bino ebyenje by'omutto. N'okwana ogwo omusodo gwa Sharifu. Wallahi. Oba baani abo abankolako luminatism mu lugambo olw'ekisiru olutali. Wabula ngenda kukankubira ekimama kyo wallahi. Yes, hello. Gwe ng'olwawo okwata essimu naawe. Olaba Tom nkubiddewo nga soze kubiipinga bami mbadde nkyabeezinga bintu anti twakava okulya. Kale anti luli wabadde okyayimba ne nkuggyako nadde nkyakola. Eyo ye mayinotoleyo gwe nakumanyira naawe kati kyogamba obadde okubye mbu nkuyimbiremu. Yimba. Kale. Say me the pillow that you drink on. Why not that with my Tom really love you? Oluyimba luwani. Ndeka mmaleyo era newe namugamba tojja mmutegeera lwa muyimbi bamuyita Swazniga. Yaluyimba ddi? Awo mu 2012 oba 2017 zaafuluma n'ennyimba oba nga 3. Namata kati ebizudde onnimba bulimbi. Kati owakana ki ono music industry w'oluyimba ono tomumanyi. Kale weebale. Gwe gusoose okuneebaza. Kozi naye kyala akawunti etambula. Nze mbawo endi tewali kideploying nga nze nkubuulira.